fenna naye nga teruyina kakwate na busiraamu yadde n'abasiraamu. Abooluganda abasiraamu, emikolo gyaffe egy'obusiraamu gimanyikiddwa, yidi zaffe ez'obusiraamu zimanyikiddwa, n'ekituzikiriza okufa gwe mwaka. Ensonga lwaki omwaka bwe guggwako baguvuma, ensonga lwaki omwaka bwe guggwako bakyakala ne baga tegumalikako. Abamu beesiba n'ebinyu ne bazina amazina, abamu mbw atunulira ebibi omwaka bye gumuyisizzaamu, n'omusanga ng'akyakala enkomerero y'omwaka. Fa subhanallah butamanya. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ganti inhum illa yadhunnun, abakyakala omwaka nga balowooza mbu gubadde mubi, tebamanyi, balowooza bulowooza, tamanyi binaddirira, tamanyi ogujja gunaafaanana gutya. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu la tasubbu ddahara fa inna allaha huwa ddahar. Oli taddangaawo n'avuma omwaka, kubanga Allah ye mwaka. Yuqallibu llayla wannahar, Allah yakyusakyusa emisana n'ekiro. Obudde bwaffe obw'olwaleero insha allahu taala tugenda kusoma kye bayita al islam. Al islam, obusiraamu. Bangi mu bantu bali mu busiraamu nga tebamumanyi era nga tategeera kyalimu kyekiki era kitegeeza ki. Ne tugenda kutunuulira ku kye bayita obusiraamu tukitegeere, nga risaaki yaffe egenda kutunuulira ebintu bina insha allahu taala. Omusomo gwaffe tugumali. Ekisookera ddala maana al islaami lugatan wa istilaaha, amakulu g'ekigambo busiraamu mu lulimi ne mu mateeka. Ekyokubiri tugenda kutunuulira ebikwatagana n'obusiraamu mu adilla eziraga nti omuntu alina kubeera musiraamu. Omuntu yenna alina kuba musiraamu. Ekyokusatu al islaamu diinu l anbiya bilummatihim, osiraamu ddiini y'abannabbi bonna. Bannabbi bonna baali basiraamu. Ekyokuna omuntu alina kufanga musiraamu. Wagana okufanga musiraamu taabu. Amma risaaki esooka egamba maana al islaam, obusiraamu kyeki. Amma fi lugha al istislaam, kye bayita obusiraamu mu lulimi kitegeeza kujeemulukuka. Omuntu n'ajeemulukuka n'asalendalinga baga nti neewaddeyo. Al istislaam kwewaayo. Aslama bimaana staslama, aslama bimaana staslama. Wa minhu qawlu sahaba, mulimu ekigambo ky'owekitiibwa sahaba wa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaam, man qaala la hawla wala quwwata illa billah, yenna agamba la hawla wala quwwata illa billah, qaala allahu aslama abdi wastaslama. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala aga nti omuddu wange asiramuse n'ajeemulukuka. Kwewaayo wa Allah. Kati al islaam kye bayita obusiraamu kitegeeza mu lulimi al istislaam, omuntu okubeera nga yeewaayo, obeera nga gwe wenna totale weewaddeyo wa Allah tabaraka wa taala.
buli Allah kyanaabanga ayogedde, buli mbaka wa Allah kyanaabanga ayogedde, buli busiraamu kye bunaabanga kyogedde, ojja kwewaayo gye kiri okikole. Sam'an wa ta'a, mpulidde Allah, mpulidde nabbi, obusiraamu mpulidde kye bugamba, n'obeera mugonvu nnyo gye kiri, kye bayita al istislaamu lillah, okwewaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Al istislaamu, obusiraamu kitegeeza kwewaayo, salendalinga. Kiringa ng'omuntu bw'anaaba asinkanya abalabe n'ategeera nti khalaas la hawla lahu wala quwwa, tayina maanyi gonna, tayina kyakyasobola kukyusaamu kujjako okwewaayo gye bali, n'awanika emikono ne yeewaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala, ne yeewaayo eri omulabe. Kati ow'ekitiibwa Allah si mulabe, kubanga bye tulina eri Allah twamukkiriza oluvannyuma lw'okumwagala. Olw'ebyo byatukolera Allah, y'ensonga lwaki twewaayo gy'ali Allah. Byatukolera teryasobola bikola. Kyova olaba Imaamu Ibn Kathir yaleeta ebigambo Allah byakolera omuntu. Ya ayyuha nnaasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, owange gw'omuntu sinza Allah we yakutonda, walladhina min qablikum, ye yatonda n'abaakusookawo n'abaatusookawo, la'allakum tattaqun, bwe munaakikola ekyo mujja kuba mumaze okutya Allah. Abantu ffenna, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, oyo Allah yabalirira ensi nga mutambula nga we mwagala, wassamaa binaa, Allah n'atuteerawo omuzimbo gw'eggulu, wa anzala mina ssamaa'i maa, n'atonyesa okuva waggulu amazzi, fa akhraja bihi mina thamaraati rizqan lakum, Allah n'afulumya n'amazzi ebyokulya ebyenjawulo, ne tulya kasooli, ne tulya amayuuni, ne tulya lumonde, muceere, ngano, bulo, lumonde, muwogo. Anzala mina ssamaa'i maa, byonna natiija y'amazzi, results ziva ku mazzi agatonnya okuva waggulu, oba amazzi ga Allah umuman. Anzala mina ssamaa'i maa fa akhraja bihi mina thamaraati rizqan lakum, Allah n'afulumya n'amazzi ago ebimera ebyenjawulo, rizqan lakum, nga bw'atyo bw'atugabirira Allah. Fala taj'alu lillahi andada, omuntu ateekangawo ekitali Allah n'akifuula omulizi, n'akifuula omutonzi. Wa antum ta'lamun, nga naye amanyi, nga naffe tumanyi, annahu la nidda la, titeriyo kifaanana Allah. Qaala Ibnu Kathir, Ibnu Kathir yagamba, alkhaliqu lihadhihi al-ashya, eyatonda ebintu ebyo byonna, yatonda eggulu, yatonda ensi, yatutonda ffe, yatonda abaatusookawo, yatutondera ebyokulya, abitonda ebyo byonna, huwa almustahiqu lilibad, yateekeddwa okusinzibwa. So baganda bange ab'ebitiibwa, al-islaamu huwa al-istislaamu, kye bayita obusiraamu kwewaayo ewa Allah tabaraka wa ta'ala, kwewaayo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala lwaki twalyewaddeyo gyali? Ekisookera ddala twalyewaddeyo eri Allah olw'ensonga nti ye yatutonda. Allah tabaraka wa ta'ala ye yatutonda. Ekisookera ddala twewaayo gyali nti olw'ensonga ye yatutonda, n'ebiriwo byonna ye yabitonda, ng'ate abitondera ffe. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fi l-ardi jami'a, Allah yabatondera ebiri mu nsi byonna. Thumma stawa ila as-samaa fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Oluvannyuma Allah n'atebenkera ku arshi ye, n'atebenkera waggulu Allah
nazimba amagulu 7 nagenkanyankanya. Akati baganda bange ab'ebitiibwa, lwaki twewaayo eri Allah yatutonda? Bw'oba otunuulidde ensi eno n'ebigiriko, kabonero akalaga nti waliwo yagitonda, yagiteekawo. Ensi nga tonnatambuza bwongo kugenda walala, tunuulira w'owangaali mu byofuna oba mu byowangaaliramu, olengera nga waliwo entobazi, bisenyi. Ebyo osobola osinziirako n'osiramuka. Ensi eno erimu ensozi, ayina amagezi ateekayo obwongo ku nsozi ezo n'asiramuka. Ensi eno erina amagulu 7, nga waliwo eri ensi Allah lye yazimba. Omuntu bw'alitunuulira bw'ati nazzaayo amaaso, okutali mpagi, okutali lwatika, ayina bingi byasika mu bwongo bwe, n'ategeera nti waliyo omutonzi. Ensi eno erina enzizi, ensi eno erina emigga, ensi eno bw'oba ogitunuulidde erina enjuba egimulisa ng'ettaala. Ensi eno erina omwezi nga nakyo kika kya ttaala. Buli lunaku Allah atambuza enjuba eyo n'agitwala n'egwa. Ogenda okulaba nga ate gye yaviiridde ejjeera gyeviira. Omwezi guboneka mpola mpola, ne gubeera nga kasaale, ne gugenda nga gugejja, ne gumala ne guddayo. Ebintu ebifaanana bwe bityo kabonero eri abantu abayina amagezi okukakasa nti edduniya eno tesobola kubeera mu ebyo nga byeteekawo byokka. Olaba ojja ku masigidi ng'eno n'amataala gaayo bagizimba muzimbo, n'empagi ezirimu ezo, ne mubeeramu butayoozi buno badde tebuliimu emabegaawo, kalangi ke baakubako siiringi. Ati oli nga gy'atandika okukulimbalimba, akanti olaba omuzikiti guno gwezimba gukka, gweteekawo gukka. Bw'otenda omusajja oyo obusiru, okati oba ono waawa, era bw'obeeramu akategeera oyinza n'omugoba wateka tulimbalimba genda. Lwaki? Akulimba ku gakyolabirako ddala n'omwana omuto kyalabako nti omuzikiti tegusobola kweteekawo gukka. Wakadhalika al-ardu, nabwe kiti ensi eno n'emizimbo gyazo tosobola kukakasa muntu ategeera ayina magezi nti yeteekawo yokka. Enjuba eva eno n'etambula, bangi tebagiteekako bwongo, baga biri as usual. Nomo abooluganda tebiri as usual. Wali atambuza enjuba, waliwo yateekawo omwezi, bamuyita Allah tabaraka wa ta'ala. Kati abooluganda ekigambo busiraamu, oyo Allah yateekawo ebyo byonna, tuyina kubeera nga twewaayo gyali, kibayita al islam. Omuntu okubeera nga yeewaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Amma mu istilah, kibayita obusiraamu mu istilah, mu mateeka g'eddiini shar'an, huwa al istislaamu lillah, ye muntu okubeera nga yeewaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala bitawhidi, ng'amwawula yekka Allah, ng'ayawula Allah tabaraka wa ta'ala amakulu. Bw'oba weewaddeyo Allah tekikomaawo eri Allah, wabula weewaayo eri Allah n'omuwawula. Tuwahidun fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi. Owekitiibwa Allah ali omu, lam yakun lahu kufuwan ahad. Owekitiibwa Allah talina kimufaanana. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Talina kimufaanana Allah, taawulira nnyo Allah, alaba nnyo Allah. Kakati owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe tuga nti laysa kamithlihi shay'un, talina kimufaanana Allah, kitegeeza nti omwawudde Allah. Bw'omusinzanga yekka Allah mu rububiyatihi,
oba mwawudde Allah tabaraka wa ta'ala era tukakasiriza ddala ffe abasiraamu aba ahli sunna wal jamaa nti owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ayina amanya n'ebitendo awulira nnyo Allah alaba nnyo Allah mu mannya ge samii'u awulira nnyo basiir alaba nnyo Allah kati istislaamu lillahi tawhid okwawula Allah tabaraka wa ta'ala okwewayo eri Allah tabaraka wa ta'ala n'okumwawula wal inqiyadu lahu bittaa'a ekyokubiri okubeera nga tubeera bagonva eri Allah tabaraka wa ta'ala twewaayo gyali ne tugonda inqiyadu lahu tubeera bawuliza eri Allah n'obugonvu bw'ekika ekyawaggu kyovula bw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti obugonvu bwe tulina gyali fe abakkiriza bubeeramu alhubbu okwagala n'okwagala kulwa Allah n'okukyawa kulwa Allah tabaraka wa ta'ala bugonvu wa minan nnaasi man yattakhidhu min duni llahi andaada ekyennyume kyaffe kyekyabakaafu bateekawo ebitali Allah tabaraka wa ta'ala ne babifuula andaada bafuula abalezi bafuula bakatonda yuhibbunahum ka hubbillah babyagala nga bwe babyagadde Allah beewaayo gye biri n'obisanga ng'oli mugonvu nnyo mukkakkamu nnyo ateekayo obwetoowaze obw'ekika ekyawaggulu eri ekitonde nga bwe yalibadde yeetoowaliza Allah tabaraka wa ta'ala ayagala olwagala ekitonde nga bwe yalibadde ayagala Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah Allah kyavadda kubakkiriza nagati wallazina amanu ashaddu hubban lillah ate abakkiriza ffe laavu yaffe yonna ey'ekimemette tugikolera Allah tusinza Allah tutya Allah tukola ibaada ez'enjawulo awamu n'okubeera nga tumwagala Allah jalla jalaaluhu so kye bayita obusiraamu istislaamu lillah bitawhidi wal inqiyaadu lahu bittaa'a okwewaayo eri Allah okwetoowaza eri Allah n'okubeera abagonvu ennyo walkhuluusu min ashiriki wa ahlihi n'okubeera nga tuviira ddala ku shiriki okwewalira ddala shiriki wa ahlihi ay wa ahli shiriki n'abashiriki okubeewala omusiraamu omutuufu yeewala shiriki n'abashiriki ekyo bayita aqidatu lwala walbara wilayatu lmuminina wa ahli liman wilayatu lmuslimina wa ahli liman walbaraatu min ashiriki wa ahli shiriki والبراءة من الكفر وأهل الكفر والبراءة من النفاق وأهل النفاق ومسلام ومتوف أين كواغالا بكيريز نو بكيريز ayagala basiraamu na busiraamu olwagala olw'ekimmemette olw'okumutima ekyokubiri omusiraamu omutuufu alina okubeera ne kye bayita baraatu min ashiriki okwesambira ddala shiriki wa ahla shiriki wa ahli shiriki n'abashiriku abeera wala nnyo n'abashiriki yenkola y'abakkiriza baatusookawo inna buraa'u minkum nkola ya ibrahimu alayhi salatu wassalam qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim mwine ekyokulabirako ekirungi ku ibrahimu wallazina ma'ahu ne be yali nabo إذ قالوا لقومهم باغام بابانتو بابو إنا براء منكم تبسان تولي ولنينم ومما تعبدون من دون الله نبي النبي مسينزي بتالي الله كفرنا بكم تبجيمت وبدا بيننا وبينكم العداوة إلا تقدوا كتي وفنموي obukyayi
hatta tu'minu billahi wahda okutusanga mukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala illa qawla tunu aqidatul bala wal wara aqidatul wala wal bara illa qawla ibrahima li abihi okujja ke kigambo kya Ibrahim kye yagamba kitaawe temukyekwatangako la astaghfiranna lak tatanja kusaba Allah kusonyu nire mala yagantu wala amliku laka min Allah shay sina kyensobola kubeera nga nkutangirira Allah tabaraka wa taala. So baganda banga bebitibwa eyo gibayita definition y'obusiramu al-istislamu lillahi bitawhid والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهل الشرك وأهله يمونتو كبيرا ngaje mulukukireri Allah n'okumwawulanga ebbanga lyonna n'atamugattako kintu kyonna n'okubeera omwetoowaze eri Allah ng'aba mugonva ebbanga lye lyonna wa alkhulusu min ashiriki okwewalira ddala shiriki n'abashiriku. Then wetugenda ku bahthi ey'okubiri ekwatagana n'ekigambo anbiyaullah kulluhum muslimin bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bonna baali baki basiraamu bannabbi ba Allah baali basiraamu al-anbiya jumlatan wa tafsila oba tunuulidde bonna jumlatan baali basiraamu wa tafsila n'ennabbi omu kinoomu bagenda beeyogerako. أما جملة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا تواتو ميري بولي كوميونتي nga tutuma yo mubaka songa ki أن اعبدوا الله عبادة الله تحقيق العبادة kunyweza kutuukiriza kigendererwa kya kusinza Allah wajitanibu tagut na kulekayo kusinza bakyewaggula oba ebyewaggula ku Allah oba okusinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. At-tagut kitegeeza ma jawaza bihi al-abdu hadda ekintu kyonna omuddu kyasusse ekkomo kyonna ekyasukka ekkomo kyova olaba firawuna yasukka ekkoma. Allah yagamba nti idhhab ila firawuna innahu taga mwemuva tagut innahu taga jawaza hadda yasusse ekkomo firawuna alayhi la'an faqul hal laka ila an tazakka mugambe firawuna oyinza okuteekayo obwongo n'otukula n'osiramuka n'okkiriza Allah wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha nkulagirire Allah wo obeere ng'omutya obeere ng'omugondera. kati firawuna alayhi lana tagut yafuuka tagut liannahu jawaza alhadda. qala ibnu alqayyim Allah musiime yagamba nti wattawagitu kathir ne taguti nyingi ne yagamba wa ruusuha khamsu emitwe gya taguti giri etaano. emitwe gya tawagiti gy'ebintu ebyasukka ekkomo ne byetwala mu ddaala eritali lyabyo ne byeteeka mu ddaala lya Allah giri etaano. yagamba asooka bamuyita ibilisu alayhi lana shaitaani ibilisi alayhi lana taguti asooka ibilisu alayhi lana shaitan kabwejumbira yennyini ye taguti esooka kyova olaba yu'badu min dunillah asinzibwa ate nga n'okusiimaasiima. ibilisi alayhi lana ye taguti esooka jawaza hadda yasukka ekkomo. era owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tulaga nti shaitaani ibilisi asinzibwa. owekitiibwa Allah agamba mu Yasin ng'atulaga obubi bwa shaitaani ibilisi yagamba alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'bud shaitaana saakola endagaano nammwe abaana Adamu
temuyina kusinza sitaani alla ta'budu shaitan innahu lakum aduwwu mubin sitaani mulabe wa lwatu gye muli baana adamu wa an ibuduni hadha siratu mustaqim kyebayita okusinza tulina kusinza allah nga lyekkuba eggolokofu allah n'ayogera ku bubi bwa sitaani naganti walaqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqilun sitaani nga yabuza generations nyingi afalam takunu taqilun tekimalira gwe nange okufuna obwongo obulaga nti babula abanuh shaitaani yebabuza aba lutu ne babula shaitaani yebabuza aba hudu ne babula shaitaani yebabuza aba salihi ne babula shaitaani yebabuza walaqad adalla minkum jibillan kathira sitaani yabuza bangi yensonga lwaki tagut eyokubiri ibnu alqayim agamba alayhi rahmatullah waman ubida wahuwa radi naye nasinzibwa nga asiima tagut olaba ng'omuntu nga bamusinza nga asiima bavunama bwasikamu bwamwenyamwenya ng'alaga okusiima kweri abo abakoze eki abamuvunamidde otegeera butegeezi nneeyo tagut waman ubida wahuwa radi tagut eyokubiri bangi nnyo nga babavunamira babasinza naye nga basiima busiimi tagamba ku bantu jabaye ebyo tebabinkolera nze waman ubida wahuwa radi owokusatu waman daa nnasa ila ibadati nafsihi n'omuntu akoola abantu nga tuzzeeyo ku wookubiri wali abakuraishi owekitiibwa allah tabaraka wataala yasse etteeka ku nabbi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nagamba innakum wama ta'buduna min duni llahi hasabu jahannama ulaika yagamba tuwekitiibwa antum laha waridun yaganti mmwe ne bye musinza ebitali allah tabaraka wataala byonna bye musinza ebitali allah tabaraka wataala allah agenda kubateeka mu jahannam mugenda kuyingira omuliro jahannam agamba bakuraishi nibye basinza oba omuntu yenna na buli kyasinza allah byonna agenda teeka mu jahannam abakuraishi bajja eri omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugati omubaka wa allah taarifu wa tadiri okimanyi bulungi ti anna isa alaihi salatu wassalam ti yesu kristo yubadu min duni llah baali bakimanya abakuraishi abamu nga walid ibn mugira yasomako ku bitabo byabatusookawo yasoma suhfu ibrahim nasoma mu suhfu musa nasoma mu injili mu isa nasoma az-zabur walid ibn mugira era aya nyingi mu qur'ani nga zakka kuyi walid ibn mugira am lam yunabba bima fi suhfi musa wa ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra teyafuna kubangulibwa mu bitabo ebyasookawo ekitabo kya ibrahim nekya musa mwalimu amateeka agamu nga ne mu qur'ani mwegali naye kyekimugaana okukkiriza qur'an kati walid ibn mugira yali abimanyi ebyasookawo ne bajja eri nabbi muhammad ne bamugaa nti hatha almasih qur'ani ekusseeko ng'ega bye tusinza byonna naffe ffennyini hasabu jahannama tulinkuza muliro allah agenda tuyingiza mu gwo fama dhanbu isa bnu maryam ate yesu kristo gwe basinze ekimuteekesa muliro kiki nga balowooza nti allah tabaraka wataala naye agenda mukwata amuteeke muki allah n'abaanukula ne aya eyaddakaawo mu maaso yagamba inna allazina sabaqat minna alhusna ulaika anha mubadun la yasmauna hasisaha yaganti inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna aba bakola obulungamu nga basinza tebaagala nga yesu kuba yesu talagiranga kukusinza bantu
abantu bamusinze. Allah gati ulaika anha mubadun, abo Allah tasobola bateeka muliro. Yesu ne be basinza abalala nga tebasiima, tebajja na kuwulira yadde ku nswagiro zaabo, baali balongoofu, baali bakkiriza. Kati baganda bange ne bannyinaza abali awo, mu taaguuti mulimu man ubida wa huwa raadi, omuntu yenna asinzibwa nga asiima. Owokusatu wa man daa nnasa ila ibadati nafsihi, omuntu yenna akoola abantu bamusinze naye ebeera taaguuti. Omuntu ng'akoola abantu bamusinze. Mu tawaagiti endala mulimu wa man iddaa ilma alghaibi, n'omuntu agamba nti amanyi ebyekwesi. Omwo nno mulimu bangi, mulimu abalaguzi, abakubi b'ebitabo, ago gonna ga tawaagiti. W'ekitabo oba oyagala okulaba taaguuti enkulu ye muntu akuba ebitabo. Ffe twabamanyiza nti bamaseeka, naye abo bafaanana bwe batyo. Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala yalaga nti taaguuti yennyini ewedde ebyo. Lwaki? Daa ilma alghaibi, yeeyita nti amanyi ebyekwesi. Kati bano bonna bakabwa kaganda mutuula kungu, n'abasigadde tawaagiti bimaana alkalima, bibeera tawaagiti lwaki? Iddaa ilma alghaibi, balowooza nti bamanyi ebikoze ki? Ebyekwesi. Era omuntu agendayo obusiraamu bwamulamula bubi. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, man ata kahinan au arrafa fasaddaqahu mimma yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yenna agenda eri omukubi w'ekitabo n'akakasa byamugamba nti bituufu, abeera mukafiiri nnyo ku ebyo ebyakka ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Taaguuti esembayo wa man hakama bighayri ma anzala Allah, n'omuntu yenna alamula nga kyalamuza si kitabo kya Allah. Oli mukulembeze, bakuleetedde ensonga ng'osobola olamula abantu n'obalamuza ekitabo kya Allah. Bw'ogaana obbalamuza ekitabo kya Allah oli taaguuti. Gwe heedi wa famire, waliwo omuntu afudde nga tusobola okulamuza amateeka ga Allah ne tuddira shariya neeramula, abaana bali basikire maama waabwe oba kitaabwe nga bamusikiranga Allah bwe yagamba mu Qur'ani, n'ogaana era n'oboggola nnyo n'obeera mukambwe nnyo. Bantu bagambako netwaliramuza shariya, abaana Allah yagamba bw'ati, nuga temumanyi nti nze kitammwe wano ngambye tukole bwe tuti, obeera taaguuti. Lwaki? Hakamta bighayri ma anzala Allah, olamuze ekitali kitabo kya Allah ku byoyinako obusobozi. Taaguuti. Kati taaguuti Ibnul Qayyim yagamba mpitirivu nnyo, naye egyo gy'emitwe etaano. Gy'emitwe etaano tugambye ogusooka Ibilisa alayhi llaan, omutwe ogwokubiri man ubida wa huwa raadi, y'oyo asinzibwa ng'asiima. Owokusatu man daa nnasa ila ibadati nafsihi, omuntu akoola abantu bajje bamusinze. Owokuna man iddaa ilma alghaibi, ye muntu alowooza nti amanyi ebyekwese. Owokutaano man hakama bighayri ma anzala Allah, ye muntu alamuza ekitali kitabo kyani kya Allah tabaraka wa taala. Tawaagiti. Kati Allah tabaraka wa taala yatuma abakkiriza abannabbi abasookawo, nga batuma kubeera nga basiramula abantu basinze Allah, bewala okusinza ebitali Allah, ekyo bayita obusiraamu. Obusiraamu bw'obujjamu okwewala shiriki buba tebukyali busiraamu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, twatumira buli community omubaka, an ibudu llaha, ibadata llah, kusinza Allah. Lwaki babatuma kusinza Allah? Wajitanibu taaguut, kubanga abantu bwabeera nga asinza kitonde kinne abeera mu buwambe. Era eyo ye shi'aaru arrabbaniyin, abaasomesanga eddiini okuva edda n'edda, nga basomesa abantu sigaar alilmi ila kibaariha, basomesa abantu irimu entono okutuuka bwegenda waggulu, babayita barrabbaniyun.
bainanga slogan gye batambuzanga ikhraju nnasi min ibadati al-ibadi ila ibadati khaliqi al-ibad. Ikhraju nnas kufulumya abantu min ibadati al-ibad okusinza ebitonde okusinza abaddu ba Allah ila ibadati khaliqi al-ibad abantu bayina kusinza katonda wa bitonde. Eshaaru yafe abakkiriza kufulumya abantu mu buddu bw'ebitonde mu kusinza ebitonde basinze katonda w'ebitonde. So omuntu bw'aba amaze okukifuna ekyo kiba kitegeeza aba amaze okufuna obusiraamu obw'ekimmemmette. Bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala tafsilan nga tutunuulidde nabbi ku nabbi baali basiraamu pure, baali basiraamu nabbi ku nabbi. Tuyinza okutandika ne nabbi wa Allah Nuhu alayhi salatu wassalam, suratu Yunus yagamba wa umirtu an akuna min almuslimin, wa umirtu an akuna min almuslimin. Nuhu alayhi salatu wassalam ye mubaka wa Allah yasuka binassi as-sunna oba binassi al-hadith. Hadithi weereraga ekyo ya Nuhu anta awwalu rusuli, Nuhu gwe mbaka yasooka okutumibwa mu nsi yonna. Ala tara ma nahnu fihi al-yawm ala tastashfi' lana, tolaba mbeera gye tulimu olwaleero ku kiyama, lwaki tugamba Allah n'otuwolereza. Yaqulu Nuhu nafsi nafsi, Nuhu agandi ku lwange idhhab ila ghairi idhhab ila Ibrahim. Katuyinza okujja ne tulondamu kale naye nga bannabbi bangi nga bonna balaga obusiraamu bwabwe, ne tulonda mu bannabbi abamanyikiddwa ba ulul azmi min ar-rusul abataano, bonna baali basiraamu binassi al-Qur'an, olw'obujulizi bwa Qur'an. Ulul azmi min ar-rusul bonna baali basiraamu. Tugambye Nuhu alayhi salatu wassalam suratu Yunus yagantu wa umirtu an akuna min almuslimin, nze Allah tabaraka wa ta'ala yandagira kubeera mu basiraamu, kubeera musiraamu. Olw'obufunda bw'obudde tuyinza n'okukoma ku fakira eno ku bahthi eyo, naye waliwo bahthi ebadde enkulu era ey'okkoonako. Nabbi owokubiri ye Ibrahimu alayhi salatu wassalam, suratu al-Baqara. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إبراهيم مسلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ذكر إبراهيم ويستر مسنجي وكعبة نمتبني إسماعيل بما رجستر باس بالدوان وقالت ربنا تقبل منا. الله كيرزا omulimu gwe tukoze omunene ogw'okusitula omusingi gwa Kaaba. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim, gwawulire nnyo Allah, gwalabe nnyo Allah. Rabbana waj'alna muslimaini lak, Allah tukusaba otufuule basiraamu babiri gy'oli. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim, tulage ebifo byaffe ebyokukoleramu emikolo gya hijja, tusonyiwe Allah, twenenyeza gy'oli Allah gwasonyiwa. Ibrahimu alayhi salatu wassalam, waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu, ani ayinza okuva ku nzikiriza ya Ibrahimu okujjako aba yeesiruwaze obusiraamu. Walaqad istafainahu fi dunya, twamusitula ku duniya kuno, wa innahu fil akhirati lamina as-salihin, ne ku nkomerero agenda kubeera mu balongoofu. Idh qaala lahu rabbuhu aslim, Allah yagamba Ibrahimu silamu ka Ibrahim, qaala aslamtu li rabbi alalamin. Ibrahimu yagamba nsiramukidde Allah omulezi w'ebitonde. Teyakomawo wawassa biha Ibrahimu banihi, obusiraamu Ibrahimu yabukuutira abaana be. Wa Yaqub, ne Yaqubu yali musiraamu, yakuutira abaana b'obusiraamu. Ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-diina, baana bange Allah
amazo okuba jira y'eddiini abalondedde eddiini istafa lakum ad-diina fala tamutunna illa wa antum muslimun temufanga okujjako nga mufiiridde ku busiraamu. Nabbi owookusatu awo tulabyewo abalala babiri bagendedde mu kavuyo Ismailu ne Yaqubu ne ba ulil azmi min ar-rusul. Nabbi owookusatu Musa alayhi salatu wassalam, suratu Yunus Musa alayhi salatu wassalam baseera bidaya ya 82. Allah tulaga nga yali musiraamu pure. Musa alayhi salatu wassalam n'abayigirizwa be baali basiraamu. Wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba suratu Yunus, يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يا قوم بانتو بانك إن كنتم آمنتم بالله بمبانغ موكرز الله دلتفنغ موكرز الله فعليه توكلوا mwesiga miringa Allah banga lyonna. In kuntum muslimin bwemubanga ddala muli basiraamu. Akowoola eri obusiraamu naye musiraamu Musa alayhi salatu wassalam. Ulul azmi min ar-rusuli owokuna bamuyita Isa alayhi salatu wassalam. Yesu Kristo yali musiraamu, yakoozanga tawhid. Netuyinza obutagenda mu aya zonna ng'akoola obusiraamu tujja kulaba emu. Falamma ahassa suratu Ali Imran ayinza okuba ya 3 suratu Ali Imran webasi ya 3 gendo ginoni. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, Yesu bw'amala okulaba nga abantu balimu obukaafu abayigirizwa be, qala man ansari ila Allah, ani asobola okuntaasa ewa Allah? Qala alhawariyuna nahnu ansarullah, abayigirizwa ba Yesu bagamba nti ffe tugenda okubeera abataasa be eri Allah. Amanna billah, twakkiriza Allah, wa shahade bi anna muslimun, julira Yesu tumaze okujeemuluka, tumaze okusiramuka. Julira Yesu n'ajulira nga abayigirizwa be batoola shahada mu maaso ge basiramuka. Tebasobola kutoola shahada okujjako nga bagitoolera wa nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam eyali omusiraamu. Asemberayo ddala ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suratu Ibrahim, la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki, baganti essala zensala n'okusala kwesala ebiso, wa mahyaya n'obulamu bwange, wa mamati lillah, yonna nabikwasa Allah, la sharika lah, la sharika la, Allah tagattibwako kintu kyo. Wa umirtu an akuna awwala almuslimin wa ana awwalul muslimin. Nze musiraamu asooka, annabiyyu awla, nabbi sallallahu alaihi wasallam yasookirwa ddala okubeera omukkiriza, omusiraamu asooka. Kyova olaba ebiseera byonna yagambanga basahaba nagati ala inna atqakum fillahi ana wa akhshahu lahu, abasinga okutya Allah tabaraka wa ta'ala yensi, era abasinga okubeera omukkiriza eri Allah yenzi. Era yabagambanga ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama, ala ta'manuni, yagamba khawarij, ala ta'manuni temunnesiga, wa ana aminu man fi sama, kigamba ba khawarij nga nze eyesigibwa Allah waggulu w'amagulu omusanvu,
ala inna atqakum fillahi ana nzemba singo kutya Allah nabbi bwatu byaga alayhi salatu wassalam awwalul mu'minin awwalul muslimin awla bil mu'minin annabiyyu awla bil mu'minin. So baganda banga bebitibwa ne banyina zabali awo topiki yaffe badde tambulira ku kigambo kye bayita obusiraamu. Tulabe bahthi 3 zabadde nnya. Tulabe kye bayita obusiraamu kiki mu lulimi, ne tulaba obusiraamu kiki mu istilah mu shar'a, ne tulabyeko 2. Ekyokubiri ne tulaba nti bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bonna baali basiraamu jumlatan wa tafsila, ng'otunudde muwamu n'okugenda nga tutematema nabbi ku nabbi nga yeeyogirako alaga obusiraamu bwe. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khair. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo atuwa okuteeka mu nkola. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.